atamanya butya bukiyisa bekikwatako kukimanya buzina bwosazeewo obukweke ebyama ogattira kuli nkulengera okuuma gwalina tabimanya ebyayita lwali bimanya lwali tebukai lwali kimanya lwali bimanya lwali kimanya web of secrets web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuuse ebyama web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuuse ebyama kikume kikukulire kumabyama byo kikume kikukulire kumabyama byo nga weefudde naggwano byokume buziba bwebirimanyika enseri kankana everybody has secrets nobody wanna pay the price when you had my trust tusuubira nti nze njiddamu kwesige ebyama 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 bifuuse ebyama web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuuse ebyama kati waliwo eraga ki omuntu nakusindikira mu message bwe nakusindikira bu DM nga tobuddamu Liza okimanyi nti bwolabika ku Instagram ne wano bwolabika bannanga oli ku nakyo zonkwasa ensonyi sokwaniwemu bannanga olabika bulungi abantu bali eyo balowooza nti malayika ziri mu ggulu kyokka gw'oli eno oyinaayina ngo ndi malayika limba kyamazima nze enjagala gye nkwagalamu omukwano gwondaze nayiikamu buyiisi siina paati nemu yasigala bweru nayiikamu buyiisi bannange nkwagala naye oba nkwagazaahi makasi olaba nange namenyekako omutima naye ng'omuntu yenna lava ogiwayo second chance ate abantu si be bamu bantu banjawulo oba oli awo yakumenya omutima aba si omu noona abazze nekirala nkwebaza akaseera akatono ke mmaze nga njogera naawe you really care a lot. Really? Thank you so much. Era nsiima. Thank you. Liza, kukya Keya. Keya ate ebadde erina ka challenge kempa. Ngondi wala bwe ngisindika nengisindika badde nsanga obuzibu. Naye kati konsemberedde omanyi nze Mr. Keya. Ngenda kuwa Keya. Yenze Makasi katabira Keya. Kati oba dina lero tugifune babiri tugende waka Makasi amangu ago Liza twakamala wane essaawa namba ddala gaba mangu tumaze ku Instagram ebbanga wano twakamalawo essaawa namba tugende naawe kati olya Liza tugende tolizaala kanema tugende naye olaba obudde era munnoogira kategesa ekyako era kati gwoba olinako namuti tugende stamp Yo, sister. Soko jiyeko mwana. Gano bagayita majja. Na mwana sister ine ebisima. Brasi yo sente ozijjewa. Kati olaba mwana. Sente zino zolaba. Olaba bwe navudde wano
nabadde nakayingira site bwenti. Waliwo gayi wange twacapanga naye twazoganyanga wano mu site. Naye ye site yagitadda n'agenda mu sakala eyo ali mu Bende. Nadde nakatuuka bwenti nakubira akasimu. Nangamba Bulasi yoliwa. Namugamba ndi mu site. Nanga nsaba buyambi bwo koze ki? Nangamba omanyi. Eno jaketi za boda zikola. Nsaba onsubulire yawo akalibota konza aha. Naye okantere ku basi kantuukeku. Nemugamba obuzibu majja bw'oba osobola oteekako amajja ku ssimu sobola obikola. Nga gayitayiwaako sente ku ssimu. Nga ngenda njiriba kalibota nga nkakubako enjawulo yemu. Soko mpezange. Kati olaba lwaki nzira esenga ozirabako wakati gano ogalaba 2025 nina ate kyembaze ekiddako kati nga njagala nsooke ate nzozeseemu zizaale ate ndyoke nkuwe kuba kuno mbadde ndabanga singa tuzitemera wano oli ow'ekibiina gwe waŋŋamba ze wampola tuba tuzijjako nezo wampadde zo wagambye ezaale nti tuba tuzijja kate nange nenfisaako naye ngambye kanzireete zonna lumu nzikulage bwenti kwegamba nzikolemu ate ekiddako bambalidde obutimba bw'ensirimbu ku bizinga bukolera ddala. Bulasi sigazesa mukisa mirundi 2 soko mpe sente zange. Siste yotoyagala zizaale. Nsuubira funa report za hardware zonna obutasuka lwakwirwa weekend. Nsaba munyanguliza omulimu gwange nange mbanguyiriza ogwamu. Oh, Madam Olga, how are you? Sente. Sirina budde. Kwata milioni 2 ozimbe kati. Naye ate deposit za mwezi omwezi tezinateekebwa ku akaunti zammwe kubanga tetulina balancing. Gweno business gyotegeera ya kitaawo baya nnyoko. Omwo mwoyakirira olwo oluwumi wandibadde tonvevengerako nze siina budde bw'abana kukwata sente ozimbe. Nange nandisabye ntakosa lumi luvola kubanga sinna kuvuula kuba weetaaze sente kubira kuubwa akwego ahead then nkuwe sente. Kuubwa? Yes. Kuubwa yani? Era akwataganira wa nange katabire okwagala sente. Bw'oba onjagaza emirembe wandibadde ompa sente nga tonnafiirwa mulimu. Siso afiirwa mulimu gwa impossible gwe yagomba. Ngenda kukwata sente nzikuwe naye n'omanya ekintu kimu nti zigenda ttemwa ku akawunti yo. Tonyumiza biboozi bye byonna ebya nsibu. Mpa sente. Kale. Abantu bazaala. Kale tukole bwe tuti kuba ndaba wenyise nnyo kansooke nkuweeko 8 gompadde ogwale nti ebisigadde tujja biraba. Tonyiiga kkiriza kikola. Kati ogwo 8 gwale nti kati kangende nzoganya obutimba ate ndabe nabwo kyetubujjako. Bulasi. Kati oyagala nze mama kanti mugambe nti sente zibadde ki? Ajja munnyonnyola. Munnyonnyola ki? Nti tuleeta. Kitegeera. Obimanyi naawe. Site mwana olina ebisima. Ate kati nkakasizza mwana. Abaana bayiga makyati tulina ebisima. Tukola ne zizaala ate ne tuzaawo endala. Bulasi. Yeah man. Genda okole sente. Ngenda zikola. Tulina ekizibu ekinene mu nkambi yaffe ekyetaagisa okusalira amagezi ate mu bwangu ddala. Kizibu kyate abantu tebajja mu lukiiko. Bajja. Bali balinganga bameka? Like 20 numbers. That's not bad.
And I think that's not your problem. Exactly. Mu bantu abali mu meeting esembyeyo mwatwandibanga mulimu omuntu atali mutuufu. Tekisoboka. How come on Honorable Nambiriga amanye enteekateeka zaffe? Muno agenda mu maaso. Gali mu kusoogerera ensi. Ekyo kyennyini kyembadde njogerako. Wandibawo omuntu afulumya information n'agitwala mu nkambi ya Honorable Nambirige. Kati ekyo tulina okisalira amagezi nga bukyali. Otherwise ono Honorable Nambirige Kituufu. Atulimu nnyo. Bwembanga embeera mwekolera si yakukyuka ngenda basigaza kyakusalawo okujjako baviira mufuna omuntu gwe mugenda omanyiranga bwe mwagala. Susan, ate lwaki oyogera bw'otyo? Nze nkooye. Waliwo obuzibu? Nkooye. Anti olugazze wano eno n'anzivuula natwala millions 2. Millions 2? Yes. Nze ye kyokutwala sente sikyendako obuzibu naye olulimi lwakwesa ng'ayogera nange lwakunnengeza lwakunzivula ekintu esigenda kukolagana nakyo. Omwadde million 2? Mwadde millions 2. Mwabadde mumaze okubalansinga ebitolo gumu? Twade tumaze okubalansinga. Kati eyo nsobi yonna gamba nti senga wabangawo emergency ya ssente yonna osookanga kunkubira simu. Nkubiddeko ku simu? Nakubidde simu emirundi mingi nga tokwata. Susan, tekisoboka. Ate kati nkulimba enfulemu ki? Nakukubidde nga tokwata. Kati otandise n'okulimba mukamaawo. Like sina nsonga lwaki mba nkulimba. Ndi mulalo tuuka kwekyo. Simu yange yadde mu silence. Nabadde nzija bwe nti empapula okumuwa sayininge n'ansikako ssente n'atambula n'agenda. Nga walabye olugo okuyisaamu eggaali. Ngenda kwogera naye ekyo tekijja kuddamu kubaawo. Ekintu ekyo kinootinge. Kubanga ezo ssente tuba tulina ozisalako. Kuzaateekeddwa ofuna ng'omwezi guweddeko. Mpulidde bulungi? Mpa ku ripooti zo tulabe bizinesi bw'etambula. Olga. Ontami. Ate nkukoze. Sente zino. Leka naawe ngamba mbu nno nkutamirwa ssente. Olga mba n'obwetaavu nganze omuntu. Era we mba neetaaga ssente kitegeeza nti nina obwetaavu. Wano gwe n'oba oyina ki ekikukutte oba mu munaana gwa kiro oba mu matumbi budde. Nvuga n'enva gye nvudde n'enjija Olga akumalira obwetaavu ate era nenkikola. Naye gwe lwaki ebibyo byakunneegayiriza nnyo buli budde buli ssaawa. Nakusaba akasente n'ongamba nnaku 2-3 ogenda kumupadde ssente. Naye kati nkugambye nfunyemu just millions 2 ze neetaaga ng'omuntu. Mbeeko kyempisaawo mu bwetaavu bwange. Lwaki nze we mba nnyina obwetaavu nga nze bwe njagala ommalire lwaki obeera oyagala nnyo nkwegayirire mmale kufukamira? Bebe naawe nze sikwegayiriza. Yes, gwe sente ozeetaaganga z'amangu. Essaawa eyo ziba teziriiwo. Ogolowooza sente zibeerawo nga zitudde butuuzi. Anzungu omuntu okimanyi bulungi nina projekiti zange zenzirukanye. Ate ezo sente ze weetaaga muli mweziva. Kugamba projekiti zo zisinga nze. Akati Olga kola oti. Gwoba omanyi tompe ssente. Mbuulira mangu. Nange nyine neyiyenga omuntu. Gwe tokirowooza nti ninza okutambula n'engenda nempeza ennaku 3-2 nga mbulidde omuntu ampa ezo ssente abazimpa nsobola okuba nabo. Bebe teweeyiiya. Alita ssente? Ssente nzirina naye kati gweyagala nzikuwere wano ku kkubo. Wawu wategesa awo ogenda okuzimpa era nti wa? Tugende nzikuwere mu mmotoka. Tugenda ozimpa?
Anti kakati tonna. Nze nsalayo ekifaananyi. Kifaananyi? Ya, kyokubira. Ekyaki ekifaananyi? We ziba nga ssente ezo zaakafaananyi zireke ssente zo. Nze saagala kafaananyi, saagala kiyitibwa kafaananyi. Modika oyomba. Nkunnyonnyola gwe ssente zoyagala okumpa zibeereko kafaananyi. Kafaananyi gagenda okumpa ssente. Olugaleka ssente zo zisukolagana kiyitibwa seri. Oba onompa ssente jangu mu moto. Baby. Modika ye. Tayagala kufaananyi. Skylar. Yes, Kati, I want you to go and you make a communication to all the committee members that tomorrow we are having an urgent meeting. It is a must-attend meeting. Buli muntu abeerewo. That's when I'm going to give out tasks and obligations. I want to get into the move. Okay. Kati honorable tulina ekizibu. Ate kizibu ki? Waliwo ku bamemba ba foomu yantegezezzaako nti alina conference e Rwanda era asimbula leero ekiro. No, that's not a problem. Tujja kukola on Zoom. Okay. So I think we shall meet tomorrow in meeting, eh? Right. Okay. Wayogerako ne kuubwa ku nsonga y'okwesimbawo. Kuubwa akyabadde akyalemye naye mundekere. Abadde akyalemye naye mundekere nja mukwasaganya. Okay. Tukwatagane ekya mu meeting. Kale. No, it's okay. Pretty Bella. Ha! Anti teketo 24/7 breaking news olonyingiddewo. Wantama n'okuyingira buli sawa obeera oyingirawo. Oba Nekale nawe omalamu amaanyi. Negwa omuntu buli lwajja n'essanyu n'aleeta eggulire. Ebbanga lyemmaze nga ndisaka. Ndikuŋŋaanyiza. Ngamba kantwalire munnange bwe tusiiye waka wano. Sebo mpisa bw'otyo. Teketwe ndi busy. Sina budde bwa bibuuzo by'ojja bimbulira edda. Ontama kwenyiza naawe n'ewatali nsonga. Ndi busy. Ojja kuddedda. Ne naawe omalamu amaanyi. Kale tebirinayo bikwataganya na mulimu gwo. Naye era mba nina obbi kugamba. Oyagala nnoonye kuubwa? Numbe mami Kasandra gwe manjogera naye nga ggwe oli awo we tukola omulimu gwe gumu almost. Saba bambi osirike maloji kwati. Nedda nnyawo sijja. Nze nga atuta obudde ne nkuleetera eggulire lyange wano. Nompisa nga bompisizza kati nze nkuwulirize ku busimu yo. Bambi nkusaba busabe. Halo mama. Wanjibera mwana wange. Osibye otya yo mama? Nsibye bulungi mukwano. Ye. Oli otya nange? Ndi bulungi mami. Mwe muli mutya eyo? Tuli bwe tutyo. Uganda eri etya? Bannange sibi. Ye. Nga nsanyusa okuwulizaako. Nange maama okubawulizaako. Uganda eri etya? Uganda terina ttabu, bitambula bitya eyo? Bitambula bulungi, abantu be nnafuna si babi bampisa bulungi. Bannange bakuyisa bulungi mukama yeebale. Ye maama. Bannange obulamu kugamba ki? Obulamu bulungi maama, muli mutya eyo? Tuli mpolampola. Iye, kati mami mbadde njagala kukulabako naye ndowooza nja kukubirako ekiro. Nkulabeko. Mwana wange, ekiro nange naalyagadde naye seewulira bulungi olwaleero ngenda kwebaka bukyali. Kale kati ndowooza nja kukubirako enkya. Kale
nange naye nkwagaliza birungi byereere. Amina maama, ndi bulungi sina buzibu. Mukama akunkuumire. Kale maama, bandabira ab'e Uganda. Kale nja kukuuma ka data osobole okulabako. Kale mami. Kale mukwano. Ye. Gwe nno Bera, oyina bingi ebyokunnyonnyola. Tekito biwanvu. Gwe oyina okunnyonnyola. Amazima gali nti tekitera kusangika okusanga omuntu nga bwe nakulaba Instagram leero ate bwe nkulabye oba ngambe nti osinze nawo alimba naawe fashuwa kyendabye abantu amuyinza olaba omuntu nosuubira mu fiziko oba kinaaba kirala naye kyendabye fashuwa kyatole oli kunnakyo eddala nze ne filter tetukwatagana nze ndi kunnakyo okuva ku mutwe mpaka kagere kati kukyendabye nza kuwaako obujulizi olimba sobola kulimba nsonyi anyway Marcus, am I staying for the night? Of course. Wano waka. Wano tewali kikugaana sula. Ogenda sula. Kale. Alaba, okusula si kizibu. Sasa nangoye ngenda kwambala kyokyo. Ekyo kyeralikira bwe kiba kyangoye. Ngenda kukeera enkya. Nkugulira engoye ezinakuyambako okuddayo. I knew. For sure, I'm so happy naye. Ogenda kulya ki ekyeggulo? Supper. Anything you want. Kyona lyako. Kyenga okulya. Kyoga tuconnecting. For sure. Bwembanga kyenalyako kyonaalya. Kale, tekirina buzibu naye nga. Ebyama bifuuse ebyama. Web of secrets. Kitimba kyanyama. Web of secrets. Ebyama bifuuse ebyama. Web of secrets. Kitimba kyanyama. Web of secrets. Ebyama bifuuse ebyama. Okumya ebyama ebbanga nga nze nkulaba. Tofuddeeyo kumanya omwagalwa alikola atya. Yekwesibuka yavaako ebyakyankalanya kataba musse famire ekyayiddwa kyokka weekoza mbu n'ofiisi ogiyingira kaneemu kanabbiri ozannya buzannyo ebyenfuna kinnya bw'ogwayo tokoma kwata ku mwagalwa omuganda byonna by'okola zikizaamu omuleka bambi ajja kwennyika